Nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza tegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, President wa National Unity Platform, yavuddeyo ne message n'okulabula message gye yasonsese Muwanga Kivumbi ng'agenda otutuula ku ntebe y'obwa Deputy President wano mu Buganda. Yamukubye akaama gwe mukwano gwange ng'era taata wabulira omwana ng'alina gy'amusindika oba nga ava ku luggya nga agenze okutabaala gy'atabaalira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bubaka ki bwe yamuwadde era ngenda kuba nga amukoleetera mbukuwe gwe mukwano gwange. Ngenda kukuleetera akaama ke yamukubye kakutegeeze. Kutegeeza nti oli ku Yugi Update TV kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza era ng'okola ky'amaanyi okubeerako. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo nammwe mukola ekintu eky'amaanyi okulaba nga mukuumya amayengo gano okuba nga gakyaliko paka essaawa zino gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gwe ayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange. Mbakubiriza mwenna okusubscribinga abatannakuba nga musubscribinga ku channel eno sobole okuba nga tuweereza buli muntu abeere ng'ali bulindaala ku bijja nga yeeteekerateekera ebijja mu ggwanga lyaffe Uganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbagaliza okusharinga, okulayikinga ssaako n'okukomentinga gwe mukwano gwange. Kiba nga kikkakatako okuba ng'okomentinga ng'olina ky'oyagala otangaza bannayuganda so wabi osobola okujja mu comment section n'okomentinga n'oteekayo ekirowoozo kyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tukimanyi bulungi ennaku eziyise emabega wali ku kitebe Kavule, Makerere Kavule. Ekitebe kya National Unity Platform kyali mu press conference nga kironkinga oyo gwe kigenda okuteeka ku replacement okuteekawo ekifo ekibadde vacant ebbanga eriyise ekyali kifugwa Mathias Mpuuga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kyaddaaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'alonda omuntu n'alonda Muhammad Muwanga Kivumbi okuba nga asikira ebigere bya Mathias Mpuuga mu kifo kya Deputy President mu Buganda gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde Muwanga Kivumbi avuddeyo jjukira nti nno ono w'e Mawokota Country MP Muhammad Muwanga Kivumbi era yavuddeyo n'agamba nti nno ti munnange sigenda kubanga mbaswaza. Ng'ebyo nno tannabyogera yalabikiddwako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amukuba akaama naye byabadde mukaama yabadde amusibirira ntanda yakugenda kutalagga era mu bigambo bye ebimpimpi Robert Kyagulanyi Ssentamu yamugambyewo ati yamugambye nti nno tukusindika mu Buganda naye totulyamu olukwe nga Mpuuga. Totuuke eyo n'osumagira, beera mindful, buli kyokola kulembezanga amagezi. Totuuke eyo n'otulyamu olukwe n'otwefuulira nga munno we yakola. Ekyo tukusaba. Ate n'ekirala, buli kintu kikoze n'amaanyi n'obumalirivu kubanga kimanye nti nno olina okkimanya nti nno Uganda gwe mutima gwa Nuupu, gwe mutima gwa National Unity Platform, ate era n'ekirala ye command center eya struggle. Kitegeeza commanding center weeneebera teri stable n'ebitundu ebirala tetugenda kubanga binayitinga naye bigenda kubeera nga bikyankalanye. So olina okwegendereza ng'otwala omutima gwa Nuupu ssaako ne commanding center ebeere ng'essa kimu okusobola okulaba nga tutuuka ku ekyo ekiruubirirwa kyaffe. Agambye kola bwezigumbulire kubanga Mpuuga abadde mu kifo kino lwa nsonga nga ye ekyamutwala okuteekawo unity eri ekibiina kya National Unity Platform ssaako n'Obwakabaka bwa Buganda yatwalangayo ntalo bintu bitukyawaganya na kuteekawo conflicts. Kyesaagala ate ggwe naawe obeeremu. Ebyo yamaze obbiwulira mu matu. Muhammad Muwanga Kivumbi yavuddeyo n'agamba mukama wange nkusuubiza obutakulyamu lukwe era mbasuubiza obutabaswaza. Ngenda kubeera nga River Nile nga nfulowinga paka ku Mediterranean Sea nga n'ekigendererwa kyakutuukiriza ebyo ebiruubirira byaffe eby'ekibiina ekya National Unity Platform. Sigenda kwesiggalizaawo yenna gwe nnaasanga mu kkubo nja tumeranga mutomere
saako n'okuwakanya n'okubeera obubi ekyo ekibiina kya National Resistant Movement kye tutakkiririzaamu na bikolwa byakyo. Ebikolwa byonna eby'effujjo byonna ebikugira eggwanga lino obutakulaakulana olugenda mu maaso ngenda kuba nga mbiwakanya byengenda okuba nga nkulembeza. Jjukiramu ensonga ezaggisaako Mathias Mpuuga lwa nsonga yakyankalana n'ekibiina. Yakola ebitali bituukirivu ebitagendera ebikontana n'ebiragiro by'ekibiina nga ye Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebyo bikontana ne demokulasiya owa Uganda. Tujjukira Mpuuga ebeegabanira akasiimo ke bayita Service Award biliyoni 1.7 million. Mpuuga kigambibwa nti yatwala miliyoni 5 ate bo bali abalala bakomishona abalala ne batwala miliyoni 4. Ssente zigambibwa nti no zaali za kwonoona public funds na ku misusinga public funds omusolo gw'abantu. Kaakati ebyo bye byavaako Mpuuga okuba nga akyankalana n'ekibiina kye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. So kati olunaku eziise emabega bakoze okulangirira ne bateekawo Muhammad Muwanga Kivumbi okuba nga asakisiidinga Mathias Mpuuga mu kifo ky'obwa Deputy President mu Buganda Region. Naye ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byamukuutidde asigale ng'ali strong, tabalyangamu olukwe, akuume omutima gwa National Unity Platform, akuume commanding center ya struggle kubanga esinziira wano mu Buganda, n'ebitundu ebirala binaalabirako nabyo ne bitandika ng'okugoberera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. N'olw'ebigambo ebyo bye yamusibidde katusobere nti nno Muwanga Kivumbi Muhammad anaakola ebyo ebimulagiddwa era anaatuukiriza okusinziira ku manifesto gye bamusibiridde naye kennyini gy'atuwadde. Kiki olowooza ku nsonga eno? Gw'olowooza anaatuuka n'atwefuulira oba ne yeefuulira ekibiina kya National Unity Platform nga Mathias Mpuuga? Nkwaniriza mu comment section. Gwe agala otweyungako mu comment section oba tunaakusubscribinga ki ali wansi okwate mu kigambo subscribe okwonene mu kano ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako mukwano gwange ali eyampuliriza. Baganda bange mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Mweraba.